Lwakyo olokosa by'otamanyi gwe ki generali ogira makudde. Yakaye mpuga ne finito. Nagamba abantu finito bali muchawa. Neo yagambye timpuga mfananira president. Gwe olukiiko lwananagira yebwa inobira ngatamidde gumanya omwenge tugumanya oli musa negwe bwazukuka aba kuki kati saawa zino tannanywa ali kuki twanaffe bitulema negwe basipenize sente nyingi kukyagulanye oyo nawe jena oyo yagula engato za cyunguli zile mugulu ogumu oyo inakyo gwe mmaje oyo inakyo bamutumye oyo n'agenda aleta radio call nga zoogera lu Filipino bwe biri yagamba nti era tebamuvunaana nti mwana waki amateeka yagasoma kifuula nninge yatuuka eri aleeta radio call omwenge kiriyo yagenda ati yagenda anywa yatanywa yategeera nkeera nga bituusekago obali abatunda bebuuzanga bulaka jeno Filipino radio call wati tya yali kunywa whisky omwenge ogwo Bobby yagugamba katola byeyogedde yoyo jeno wamwe kale musasire Uganda oyo watanga ye jeno oyo ye jeno gwe oyo nzera oyo era Bobby agambye nsekera be byoli Bobby wayi nafe watusukako nsekera be byoli nejene simukikose mutufuse Bobby jeno gwe jeno omuwulidde layimu nsikyefana ate abo bonna emirimu gye balina bagirina lwakyagulanyi basula nsule ate banakola bateekako loss by father's child zale kibyakiwongerera nenge gwe lifiiridwa owulidde ngegwe nga likoze eki lifiiridwa kati juzi yakyusa poliisi balina bye bambala babaje ebiri ebye Singapore ebyolutalo lwe Vietnam bye beegomba ngedda mu firimu yabiziza negwe ekiri maje abamaje nobasanga bakambwe bakamba nti batwakola ky'omusajja Uganda olusugama Uganda tuligitereeza bannange kubanga toyakulira maje negwe laba tweetize yakuteereddeko bamubbi olwaleero kati ate yagenza obitegeera ngazo omwenge perekeze ya sitani yanamadala sitani mwajja atuyita ffene okugwa eddalu kakati kankubulire gwe naffe tusaasire Kyagulanyi abafukira akayinja mu ngatto babadde bagambye nti tweet yazitaddeyo kiro naye mukulu bw'azuukuse ku ssaawa 5 lwategedde ng'agenda kulinnya okugenda Kalamoja n'agamba omukyala w'omwana omulabe bwanvumya kale nze ndi pulezidenti ne lwakisazaalamu mulaasi ebyo bibadde mu State House ng'azaala yejjusa mubyokuba Bobby akuba nga bejjusa kubulidde byayogedde agambye mu White bagenda kuba abantu abazungu abali ekongo ate bwamaze n'agamba nti njagala n'eza Amerika Trump alayire olaba nga yabanywedde inakuba abazungu Abamerika abali ekongo
ate agamba alinze Trump alayira amuyamba okuba ab'e Sudan nga yakuba ab'e Congo. Olaba omwenge ate Kyagulanyi yakingamba dda ekingamba bbiri emeka pulezidenti yakingamba twali kwa Ibis Hotel ate nno mulujjudde omanyi ze mbasirimba abatwalowooza nti mba nnimu ze nali promota mulujjudde mu Lwatu nga tuli kwa Ibis Hotel yalinda kuza omwezi 26 Desemba 2 emeka nja kujjukira kakati naga nti omwenge ogwo ate mubi okusinga ebirala byonna naye nati simutegedde kubanga nawomerwanga nnyo omwenge ebiseera ebyo naga nti omwenge ogwo ate gwo mulala nno kati tuzudde mulala akugamba mu tweeti ze nti abazungu agenda bafulumya e Congo naye ate nakugamba alinze Trump